Togereyo gundi. So, tugenda kulwana. Sofa embeera ku Dr. Jose Chameleone bweto bweyimiridde olunaku olw'eggulo nze waneeno kennyini kamwa koogera nakutegeeza ku mbeera ya Dr. Jose Chameleone nga we yabadde etiisa ng'ekanga okusinza ku source gye twagijje information eno nga kigambibwa mbu Dr. Jose Chameleone yabadde akyali waka neera okusinza ku information gye twafunye nga kigambibwa mbu bayongera bwongezi kubeera nga bamuwa eddagala erya habo okusobola okubeera nga bakkakkanya embeera mwali kintu ekitaasanyusizza abantu abamu nga bakuba omulanga nga bagezaako okubeera nga bategeeza famire ya Dr. Jose Chameleone nti bambi omusajja mumudduse mu ddwaliro ebyo byonna nabigambye olunaku olw'eggulo kati gwe yasubscribing edda otandise okukakasa mbu yes tomanya SMX information gyatuwa ebeera ntuufu gatanaba kubeera nga osubscribinga bwe nkusabira osubscribinge kubanga ffe wano information tubeera nayo olunaku olwayo wakayitawo eddakiika nga 4 ku 5 Dr. Jose Chameleone bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka embeera mwali yes wadde asobodde okwesitula okuva mu mmotoka ne yeeteeka katanda bagende basobola okubeera nga batandika okubeera nga bamujjanja bamuweeku ne ku treatment naye embeera mwali nzibuzibu ensonga ezikwasikanya ku Dr. Jose Chameleone mukimanyi bulungi nnyo endwadde emutawaanya okusinza ku nze gye mmanyi alina alusa ezimutawaanya ennyo however saga mu kitwale ne guno omulundi ze ziri mu kubeera nga zimuluma ayinza okubeeramu n'omusujja typhoid oba kimbe kyonna ekirala ekiri mu kubeera nga kimumala embiriizi naye Dr. Jose Chameleone yeetaagira ddala essaala zaffe okubeera nga tumuteekamu asobole okubeera nga assuuka obulwadde obwo obuli mu kubeera nga bumutawaanya the legend Dr. Jose Chameleone eyo nga tuvuddeyo wa Dr. Jose Chameleone mukimanyi bulungi nnyo nti nakoledde da story ku omugenzi Mese Bontwe ono nga co-founder y'omu ku co-founder ba Amalula family eno nga mwalimu Mese Bontwe oyo afudde olunaku olwaleero ne mubeera mupadde bitama naye yatuva ku maaso n'amoto mbalanguzi baali basatu abaali bagikwasaganya nga aba CEO then ne Mese naye bw'atyo Mukama Katonda asobodde okubeera nga amuyita olunaku olwaleero ngenda kuteerako audio giwulirize bulungi nnyo ki exactly ekisse Mese mu kusooka nabadde nkuwa information nti afudde ku guno omulundi kuleetedde details ku kirwadde ki ekimusse na expectation kyezigenda okubeera nga zijja tusuubire ki omulambo gwe bagenda gukomyawo batya byonna mweno phone call ekoleddwa kanjikutereko osobola okubeera nga ogirabirako on top of that kankutereko ko n'obutambi obulala obulabe obwapadde bitama n'amooti wamu ne Mese bwe baazannyanga osobola okubeera nga banyumisiza abantu mu ggwanga erya Uganda amooti saawa zino twetaaga kubeera nga tumusabira olw'ensonga alina concert olunaku olw'enkyo oba show ye kati abadde tamanyi exactly naki kyakukola naye kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mese okubeera nga avudde mu bulamu ensoni akyali mu ggwanga erya Amerika gyafiiridde mu ddwaliro naye details zonna ngenda beera nga nzikuwa wano ku SMX Media obutambi bwabwe bwe buno naye nga sinabeera nga mbukuterako sooka kujjukiza mwana muwala amanyikiddwa nga Sumaiya bambi tukwate kyonna kye tusobola okubeera nga tumuyambako okubeera nga raisinga miliyoni 2.5 asobole okubeera nga akolebwako sajja oluvannyuma lw'ebiwundu byalina ebyamutuusibwako omuliro ennyumba yajja yeyeke yasobola okubeera nga asimattuka naye yasimattuka n'ebyo ebisago byomulaba nabyo maama ne taata bafiira mu muliro ne baganda be ne bafiira mu muliro nga tusonda sente ezo miliyoni 2.5 twasonde tumufunireyo ettu eryennaku enkulu zinene agenda oziyitamu naye ng'amanyimbu neera mukazi wattu ayagalwa neera afiirwako tweyanza mwenna bambi abaliwulinga okubeera nga mucontributinga naawe afunyeeko ku mutima ekisa okubeera nga bambi wandyagadde okubeera nga omuyamba weebale nnyo nnyini ddala ennamba eyo eri ku screen yeeyo osobola ogikubako ze kennyini zagenda okubeera nga njipiikinga okonfaminga nti sente zo zisindise tusobole okubeera nga tuzigatiriza tusobole okulaba nga tutaasa mwana muwala ono babiri Sumaiya oli ku TV buli muntu akuwulira abantu basobole okumanya Mese avudde atya mulamu w'ensi eno kivudde ku ki Mese avudde ku mulimu nga mulamu n'atuula naye n'akubamu ne kulwa alina gakangende neebake bw'agenza okwebaka ne batuyita ne bane mujje munnamwe wundi akola ki assa bubi mu kujja okumutuukako kwe kutumya ambulensi ejje emutwale ambulensi n'emutwala mu ddakiika 2 ne batukubira nti munnammwe afudde ebweru abadde amazeeyo bbanga ki okuva lwe yajja myaka ndowooza 2
Emyaka gibadde giweze ebiri. Gibadde giweze. Afudde ssaawa mmeka? Essaawa nga kati ssaawa nga 2 emabega, ssaawa nga 3 emabega. Kakati mwenga mubadde okumpi ebweru abaddeyo yekka oba abadde ne famire ye yagireetanga eri eyo? Abadde akyali yekka. Tubadde tuli naye wano nga tukuba olwali lwaffe nga bw'obimanyi Ugandan community tukwatagana mikwano gyaffe twekyalira ne tunyumyamu. Musajja waffe bwatu n'atugendako. Nteekateeka ki ze waategedde ku bali e Bulaaya ababadde bawangaala naye kye bapulaninga? Essaawa zino engeri ekiri nti kyakabaawo tetulina nteekateeka ya muggundu gye twafunyeewo, tugenda kutuula tuteese tulabewo tutetenkanya, naye ng'essaawa zino tukyali mu kiyongobero, buli muntu akyekanze okuba nti munnaffe atuvuddeko. Mbadde njogerako wano n'Amooto mu Baranguzi. Yesebo. Omanyi alina show enkya. Yesebo. Myaka 20. Namukubidde nako mubikire muganda we nga yakakutuka bw'ati. Yani fortunately simu tagikutte, naye musabira kimu okumugumya n'abantu kusiga bamuwagire omusajja oyo beera kati ate gy'alimu mbi nnyo, toyinza kubanga obadde ne pade ate n'ofiirwa ne Messi omulundi gwe gumu nga kiba kirala nnyo. Asaana kuwagira, asaana kusaasirwa nnyo. Kubanga wenjogeddeko naye ambuuzizza nkole ntya, sibitegeera kati mwe mubadde muteesa nkole ntya, koze kankibuuze gwe abadde awangala. Akole kubanga ekisinga okwetaagisa essaawa zino gye tulimu tujja kwetaagayoko ku buyambi obumu obw'abaana olw'obunyimbe nga bw'obimanyi, ate nga byetaaga ssente. Tonaweza kimugamba kintu kirala kyonna akole naye agume. Mukama yamutuwanga mulungi naye alina ensonga lwaki amutuggyeko. Yes. Webale nnyo mwami Sekamatte. Alisebo. Tujja kuba tukudda kitalo nnyo, kitalo ddala. Otubuulire ebisinga amawulire aganaddako. Kama ajja kuyamba kuwa omukazi omulala. I'm actually give brothers and sisters. This is the day I got my wife red-handed. The second time they told me, I went straight where the lodge is. I reached there. I conquered. They couldn't answer. Then a friend of mine who took me there, he showed me an akatuli. I had to link up small time and see what's going to happen inside. And I saw my wife. I didn't believe in the rumors because I very much want to get that person red-handed. Red-handed. In the court, they will tell me to identify that man. And I saw the man properly. I go mad because I wanted to prove if they really made that a chikora. My wife removed the blouse, her kalega, and the petty, and the man removed his shirt. He removed his shirt and his vest. He had a nowhere. And this, they call it an akatuka. He started yonkering. And instead of my wife reacting, making an alarm, she failed. She just Syrian. I just imagine. A chapati and my wife. Nenge meme ye eteredem. Nina baba mukama muno sikyasobola nakulya. Eto ina appetite. Kintu kyesebe muno ngolabye mukwano. Agundi nabadaze kanze. Umunange ngatsanso kulaba. Ese obadde omuleteddeyo ki? Muletedde akanyama. Bwa abazengulu mugamba akuna matata abangize. Akuna matata. Fe tuli basiraamu sibaga muli. Asiri wala. Funo mujjanja byomulala. Wamatsanso kulaba sewo. Musajja atandise okunangira embizi wano.
Sanyusa okulaba. Kirungi ne kumpandyako nnyanya owuli mulagoleta. Owaayi nawe lwala. Wamma sanyusa okulaba. Badde oleese eki? Badde ndese ku majiga. Yaya maama. Weebale nnyo mukwano. Ojjanjabye. Ani oyo? Juma. Aleese eki? Abadde aleese tule y'amagi. Sooka ogabale. Gali 2 mwana. Paako 12 njagali olweggulo. Yajjirwa Yaye maama. Inga tusanyusa okulaba. Nze munnange. Munnange obadde oleese kaki. Yaye maama. Amenvu. Munnange weebale. Mutusaasirire. Kale weebale kujjanjaba. Yaye maama. Onadi. Ani oyo? Ono Katamba. Aleese eki? Abadde aleese kiwagu kya Bbogo. Maama simanyi bannaasobola. Nyina amaba buno. Ng'olabye. Gali ameka? Amenvu. Ate gali ameka amenvu? Emino giri 8. Nange. Emino giri 8. Kandyeko 4. 4 njagali edda. Sebo tusanyusa okulaba. Sebo. Y'anaatera okudda anaabajja kuba bulungi. Lwakuba bulamu byakunywa byokka. Twala akatunda. Ojjanjabye. Onadi. Wange. Buno omukwano gwo gwe mwasomanga naye abadde aweerezaayo. Bambi Juma. Abadde aweerezaayo liita 5 eza juice. Aleese eki strawberry. Aleese strawberry. Bannange. Liita mmeka? Liita 5. Maama. Tabuliraako 2 ekitundu nja kukinywa edda. Noonya akujjanjaba. Gaagadi awo. Kati mulimu oli nga yawona dda. Naye ng'ayagala kutta mujjanjabi. Gw'olwawo kimanya paka lwava mu mbeera ate akulemesa. Maama. Onadi. Naye kati ngeri gy'omaze ofuna empiso n'olya ne kamere wummulako nange kamale okuwummulako eno era bwe kiri nalaba nfanjala nze nazze wano kugira nange kanfuneko okulya. Ronald sokojje. Ayi maama. Ate kiki? Pereza ebbaafu emmeme ensinduukirira. Bw'owulira oyagala kutanaka awo. Weebale. Wummula abasawo bagambye owummule. Era kye ngenda okukola. Maama nze nalaba nfiirawa n'enjala najja fiira mu ddwaliro. Ronald sooka ojje. Anna. Maama. Lwaki towummula? Njagala kwekyusa naye kuno okugulu weebale. Kati wummulira ddala weebikke. Butereevu. Agannyabo kati ne bwampita sigenda kunyega mmala kulya sigenda kufiira wano. Ronald va ku mmere yange naawe. Ekitegeeza wawona nti oyagala kunzita. Keno okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya 2 wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina
alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba Mukama akuddizeewo woji.